kati ekyo mukitegedde bwe mmalo kitegeera kati katutandike ne video okunoonyereza ku Pastor Bugingo kukyagenda mu maaso wadde yabadde bodyguard we yaziikiddwa naye nga tebinnaggwa okunoonyereza kutandika butandisi kubanga abafamily nabo we bali si bamativu n'alipoota eyabaweereddwa ku nfa y'omuntu waabwe. Ekisookera ddala njagala Yoseri Tibahabulwa era njagala mukimanye mwe bannayuganda abali eyo mumanye ekigambo kino wansi wammanga. Bw'oba nga toli munyalwanda wa Kabano weegendereze nnyo endyayo n'entambula n'ensula. Nzize nga mbagamba nti abasajja eggwanga bali yeetoolodde babulako kusafeesinga nga mulowooza muwakana. Nzize mbagamba nti abasajja eggwanga bali yeetoolodde nga mulowooza nsaaga mulowooza byenjogera sibitegeera. Mugenda tandika okirowoozaako n'okirozaako. Enjega eyaguddewo singa tubadde mu nsi erimu amateeka Niyonzimana Aloysius Bugingo singa ali mubega mitayimbwa nga talina walabikirako. Naye olw'okuba nti ali Muhoozi project ate nga gavumenti emukozesa tasobola kubeera mubega mitala mayimbwa. Omwami ono ye eyewitness mu musango gwe gumu, ye victim mu musango gwe gumu, ate ye suspect mu musango gwe gumu. Kati gwe obujulizi obusinga ko omuntu ono okubeera mabega wemi tayimbwa oba oyagala busukka kwa oyagala buluddawa. Pastor Niyonzimana Aloysius, he is the eyewitness. He is the victim. The same time, he is the suspect. He's supposed to be behind the bars. But because he supports Muhoozi project and the government, that's why he's still at large. Yandibadde yakwatiddwa dda. Naye olw'okuba nti system eruya abanyarwanda temwagala gitegeera na kukimanya. Ne mujja kyemanya nga kimaze okutuuka ku famire yo olw'ensonga kitambula mpola nga kijja. Kitya tukuvudde kwanjula kati katandise. Mubadde mukimanyi nti SFC 90% bonna ba assassins banyarwanda nga balina dual citizenship nga ne famire zaabwe zisinga obungi ziri Rwanda. Mubadde mukimanyi. Omwami ono eyafudde Richard kansooke nzijewo information eno. SFC police yabagambye nti Richard Muhoomoza amaze emyezi 9 nga abeera ewa Bugingo. That is wrong. Kichama. Richard Muhoomoza yatandika okubeera wa Pastor Niyonzimana Bugingo okuva mu 2019. Information state gyabawadde nfu. Richard Muhoomoza amaze ewa Pastor Bugingo okuva mu 2019 nga gyali. So si myezi 8 gye babagambye. Eyo false information gye babawadde nfu. Mutegedde bulungi nnyo. Abamanyi abali basabiddeko ewa Niyonzimana era mu 2019 ono omwami gwe bayita Richard Omugenzi yali aweereddwako mission n'omwami gwe bayita Simon naye mumanyi ey'okugyawo omuvubuka gwe bayita Vuchi ono yatambulanga ne ex-boyfriend wa Makula kati nga lawyer wa Pastor Serwadda bali baweereddwako mission ey'okugyawo Vuchi ono Richard Muhoomoza gwabaga nti yazze emyezi 8 mabega abaddewo since 2019 nga waali. Abakimanyi bakimanyi era bajja kibagamba. Nkyagala kujjawo information ya government enfu nti oli yazzaawo nti yazze myezi 8. No, ekyo kikyamu. Tugenda mu maaso. Yatugikwata empola. Nabagambye mwenna nti omusajja ono abadde mukozi wa SFC kati wulira bulungi nnyo.
Richard Muhumuza nga tannajja wa Pastor Bugingo yasooka kubeera ku kiddo kujje erya SFC eri kumayo seriti babulwa utabayiswa mutabano wa kale kyensire temuzezedde ensanga bisibe oyo Richard yasooka kubeera kujje erya SFC eri kumayo seriti babulwa utabayiswa mutabano wa kale kyensire temuzezedde ensanga bisibe oyo Richard ne bamusindika ku mission e Somalia n'avaayo ne bamuteeka ku kiddo ekyamagika SFC agakuuma Mama Njovu Enterprises Janet Kemba bazikulo kwoli ne Museveni kwali n'akuuma Janet ebbanga lya mukuuma oluvannyuma ne bamudeployinga ewaabwe Jingo njala tukwata video eno mpola ne bamudeployinga ewani ewaabwe Jingo since 2019 nga amaze okusavinga bakamabi bamudeployinga ewaabwe Jingo since 2019 so si myezi 8 nga babadde bagamba Richard ono abadde mbega nga abega Bugingo okuva Kagera akasooka mpaka Kagera akasembayo nga information agigaba kuba gyetaaze n'agiwaayo Richard we bamujjiddewo ng'already abadde ayina omulimu omulago bagenda omulilocatingako very soon nga ne office abadde yagitegedde walaga ekyo nakyo nza mukitegedde just timing yeyaze obubi ne bamulyawo over ndowooza ng'onaagamba okalya kaddadda envunyo ngirira mu katiko n'ekulinda mu coffin ono abadde agenda kubeera relocated ku mission endala ng'eyawe gingeekoze eki ewedde awe tuli mumpulira bulungi nnyo awe tuli kati omuntu agenda kubuuza ebibuuzo wano wammanga kuba tugenda gikwata mpola bulungi nnyo omuvubuka ono bwe yafudde musajja Munyarwanda awo bamuziise obuziisi just kigumanza musajja Munyarwanda bwe yafudde Sobbi n'omutemu twalaba ku makage abantu bulijjo balina amaka mu Kampala nga siga mu kyalo era bwe bampangise Kampala tekimane mateeka ku malumbe ku muzigo wa gwani gwa Land Road olumbe lwa Richard lwabadde mpozi luddawa Angazi ekyo kiteeke mu bwongo obwo ekyo kimu okuva Richard bwe yafudde Muhumuza mwalabyeko family member yenna kiteeke mu bwongo obwo ba family member mbalabe mu kuziika kiteeke mu bwongo tugenda mpola omuntu ajja kubuuza owaaye lwaki Niyonzimana mu kifo ky'okkuma olumbe lwa Richard ate olumbe yalukumye mmakage ne banywa n'obuugi Niyonzimana yabadde afudde kiki ekyakumisizza Bugingo n'ateeka ttenti ewe banywa obuugi ng'ate olumbe omugenzi yabadde ayina amaka g'apangisa baakulazeeko amaka gy'apangisa gye bakumidde olumbe wadde abadde mupangisa teri maka olumbe lwaki Bugingo ye omulamu lwaki yakumye olumbe banywa obuugi ewuwe okitegedde ye omulamu lwaki olumbe yalukumye ewuwe ekyo mukitegedde nakyo tukijjewo twagala tugende mpola ekyo bwe tukimala buuzayo ekibuuzo kino mu bintu byonna ebyakoleddwa ebyamatankane ng'empale ya Museveni sooka weebuuza ekigambo kino Kampala ajjudde kamera okuva watandikira mpaka mu ttengetenge lya Kampala naye twagala kwebuuza lwaki tebalagayo video yonna nga Niyonzimana asimbula emmotoka agijjako crime scene wadde tebabaddewo kamera ng'atuuka emulago ewali kamera nga tebanalaga footage yenna tuvudde waawo olwomutegedde obulungi nnyo weebuuze lwaki
baganye kubanga ng'oyagala okujjawo kye tuyita okubuusabuusa ku bintu bigenda mu maaso. Abantu bangi battiddwa, omulambo ne tugulabako. Twalaba kugwa Kirumira, twalaba kugwa Kaweesi, twalaba kugwa Biriga. Okujjawo kye tuyita okubuusabuusa ku bigenda mu maaso. Oteekawo omulamba awo, abantu bagukubako ekimunye era naffe mu kamera n'ogiteekawo omuntu n'alaba kye kigenda mu maaso. Tewali mulambo ogwalabikiddeko. Tugenda mpola. Tukyali mu katabo wano. We tukyayagala okubeera. Then tulyoke tugende ku nsonga endala. Ekya pasita obutatuwa footage w'emulago ekyo tugenda kireeta. Twagala genda mpola mpola. Kubanze n'ebibuuzo bye nawandiise wano njagala okubuuza tulyoke tudde mu kabokisi. Kati awo tuvaawo tudde wano muwulire bulungi. Olwaleero mulaba ebintu bingi nnyo bitambudde ku media. Naye bagamba ekiswaza omugagga kwe kutanaka entula. Si bwe kiri? Si bwe kiri? Kati njagala mutandika okuwulira kye tuyita okunoonyereza okutuufu. Abenji y'omugenzi kitalo nnyo ddala naye ffe tugenda kukwata ebintu bino kisajja kikulu mpola mpola. Mpola mpola si bwe kiri? Okusookera nabagambye nti emmotoka before nabagambye nga azze ku live ku Roxa. Nabagambye emmotoka mpozi lirudda wa? Teri TV, teri radio, teri mwogezi kuno ku social media yababulira emmotoka gyeri ku lunaku olwennyini. Kati sokolye. Olwo omwami enjege mala okuvaawo avuga emmotoka yeetoola atwala omulambo. Nze nzijja mbagamba nti enkeera emmotoka eri Naggulu bali mu kuzimba bujulizi. Mujjukire kye nabagamba. Wulira. Emmotoka epakingiddwa ludda wa? Ku forensics headquarters wa? Naggulu. Video twagala gikwata mpola. Epakingiddwa ku forensics what? Headquarters Naggulu. Njala tugikwata empola. Kuba njala bazannyira obubaka buno buli kamu kawulire bulungi nnyo. Bwe bange epakingiddwa ku forensics headquarters Naggulu. Naye ng'ate Bujingo yavuze emmotoka eyo ng'alimu ye n'ekizibiti n'agenda emulago. Mbagambe kamwa kabikasasiro ganga empaaba y'omusange ekyuse Namula. Bino ebigabo bibadde Mulumbe. Omwami najja n'agamba bw'ati Mulumbe. Ebigabo byayogera ng'akulaga nti yabadde mulago. Musumba naye yafuna ku bisago. Nzayogera nammwe Muzeeyi Richard esaawa zino omugenzi. Nze yamujja Katanda ke yaliko ku mochari okumujja Katanda akaliko aka poliisi okumuteeka ku kamochari okumuteeka munda. Kati ebigambo ya social media tuli wano tuli ku bulumi bungi. Saagala muntu awaayira ate oba Musumba teyafuna buzibu. Musumba yafuna obuzibu naye twebaza ekimu ti Musumba yalwana nnyo ku bulamu wafande Richard amuvuga amutwala emulago. Era bagamba nti oba siyasa oba kiki tusaba kimu Katonda amuze afande Richard bulungi amuwe ekiwumulo ky'emirembe nga wadde muweereza
ngabadde omukadde w'ekkanisa omulungi bwe tetumulina bano bonna ba SFC akugambye ye yamujja ku katanda ka poliisi n'amuzza ku kamochari. Yamujja katanda ka poliisi n'amuzza kaki kamochari. Nono wa SFC kankabadde mulungi nnyo. Musumba naye yafuna ku bisago. Nzayogera nammwe. Muzeeyi Richard. Ensala zino omugenzi. Nze yamujja okatanda yaliko kumochale okumujja akatanda kaliko ka poliisi okumuteeka ku kamochale okumuteeka munda. Kati ebigambo ya social media otuli wano tuli kulumi. Kati ye yatuuka atya Mulago amujje katanda tugenda mpola. Tugenda mpola. Kati bwe tuvaawo kansoke mbajjukize. Nabagamba nzize mbagamba nti omukulu gwe bayita Franka Gashumba Kasaboni nabagamba is a state funded agent era nga naye akola Black Ops missions nga n'ekigrupu kyayo bijambira kyakulira ne ba assassins. Mubadde mukimanyi nti okuva assassinations zatandika mu Kampala mu Uganda ono omwami yasooka okupostinga ene death egendo happenings mu Kampala nga neeno eyabaddewo yabujingu yasooka okupostinga kubanga abamanyi kiki ekigenda okugwawo buli muntu yenna agenda okuttibwa oba attiddwa omwami ono yasooka okupostinga just abalinda mugabo gavumenti kiwedde postinga nga postinga kati njagala omuntu yenna mpakanye muddeyo kuva kubaku Kizito Lwanga ngajja postinga bajjakana bani ngajja yasooka okupostinga kubanga abamanyi missioni bamunyigirako omunyizi nti ono awedde nga postinga mwenga mujja mu magundi yafudde kumbe ye mission abadde agimanya era kye kimwogeza amaanyi. To prove you wrong ku bigambo byayogera njagala muwuliza akatambi kano tuleke tusimbule bino abyogedde abadde mu kuziika omugenzi. Bagamba mu bujingo kazannyo bweviridde e Kampala nga poliisi emmotoka ekisute ku CID headquarters bannamawulire bagikole ki kubanga yo poliisi yo yeetaaga okujja mu mmotoka emaze obikola ki byebigiyamba mwabenaale mubaani kirunda ekirimu mwe kimutusasula mwe mulya ssente ffe tudifendinga kajenaale munemuki bino mwe mwali badde mubikola ki mwebase banyirira bambi ffe tumenyeka waliwo abagambye omuntu bamukuba watya amasasi n'avuga emmotoka nonsense ffe tuli bavandi mwe tuli balwanyi ekyo kyena mukimanyi. Eyo statement yokka gyakozeeyo nga sinagenda wala alina omutwe gula omutwe gwo bo baki kyenda bagamba ku kigula lugi ky'okusande nti mwe bannansi bannayuganda naddala abaganda mwefumiitiriza nnyo ne mutuuka n'okwefumiitirizaako mwe kennyini naye ono omunyarwanda teyeefumiitiriza akola bukozi kyakoze neyejjusa nga amaze okkikola akugambye bavandume bamegganyi bwe kiba kisaana kutta batta. Tugenda mu maaso. Ekyokubiri Field Marshal Idi Amin Dada bagezaako mukuba amasasi ne balowooza nti bamusse n'avuga bodyguard we paka Mulago. Ekyo social media TikTok ekola ki? Ekirala temuwulirangayo ennyonyi zigwa abantu ne bawona. Temuwulirangayo mmoloka ebadde esaanyeewo abantu ne bakola ki? Ne bawona. Kamalirize waliwo omusikolo bamuyita Napoleon Hill. Ekigambo ekyo Faluku nakikugamba. Omuntu bw'ayogera obulimba ebbanga ddene nga teri avaayo n'amazima abantu bagafuula maki? Mazima. Era n'alemu yemmwe. Bujingo beera mugumu. Tokiitirira yongeza na muliro. Yongeza muliro. Bavunaana Bujingo nti adifendinga NRM ne President Museveni. Ne bamudibani ne bamulumba mbw adifendinga MK. Jesus.
tulabye bannaddiini abasiibe wakyagulanyi nga bamusabira. That's the Uganda I dream to live in. Bujingo oba asabira Museveni amukole ki? Bishop omulala oba osabira Kyagulanyi mukole ki? Gwe lwaki onsalirawo gwe nnina okukola ki? Okuwagira. Mu abaana bannuupu kamba bulire. Wulira awo. Wulira. Bwe bamulowooza nti mujja kutiisatiisa. Wulira awo. Tugenda tukola ki? Kutiisatiisa. Mu abeenaale babajooga batya nga mwe muli mu buyinza. Wulira. Kino kikidigiri. Mwana wange yafumba ate nyewanneyiba. Abeenaale babajooga olwo muliva mu buyinza. Oba balina effujjo bweriti nga tebalina police post. Katonda bw'ali baba CPS tunaasula ku nsi kuno. I can assure you. Bwe muba mulowooza mugenda kukola effujjo mututiisi. Tugenda kufiira mu ki? Mu Uganda mu. Ekyo kye bayita premeditated statement. Omuntu gy'akola ng'alina backup akimanyi ky'ayogerako akimanyi. Ndoza mutegedde. Kati bemba mutegedde bulungi nnyo katutandike bulungi nnyo ne forensics asembayo mu nsonga zino. Omwami ono ng'agenda okukola ekikolwa kino yasooka n'akola statement eno nga yeetegekera. Ulira bulungi nnyo. Nze naawe kale nze kaneyogerere nze neekakasa waliwo bangi ababadde baagala nfiire mu mwaka guno. Bali surprised nkyali mulamu. Abamanyi. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Bangi abasabye n'ekusaala, bangi abasiibye, bangi ababitaddemu ne ssente zaabwe nfe. Ebimu tetubyogera naye tuyita mu bintu bingi. Tuyita mu bintu bingi n'ogamba naafuuka kaana kato naayogera buli kintu kyonna. Olaba olukuŋŋaana lwe twakavaamu. Eyo si gye njagala, kino kye mbadde njagala. Naawe kale nze kaneyogerere nze neekakasa waliwo bangi ababadde baagala nfiire mu mwaka guno. Bali surprised nkyali mulamu. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Bangi abasabye n'ekusaala, bangi abasiibye, bangi ababitaddemu ne ssente zaabwe nfe. No problem. Tugenda mpola. Video tugenda gikwata ki mpola. Ulira wano. Mukama yeebazibwe bannayuganda era Mukama yeebazibwe. Bulijjo ntera bagamba nti buli muntu omulamu ateekwa okwebaza Mukama. Era ekigambo Mukama yeebazibwe tekikozesebwa mulokole yekka wabula buli akyassa omukka alina kwebaza Mukama kubanga tuwali mu magezi balaba nga tufuula balamu. Nsaba okutegeeza bannayuganda nti ndi mulamu. Twagudde mu bantu b'emmundu ne batukuba amasasi nga tulina omukadde w'ekkanisa. Omukadde w'ekkanisa teyalutookezebwadde mu ddakiika ezazzeeko nasobodde okufunamu olungubanguba nenfuga emmotoka ne tugenda. Tusooke tuyimiriramu awo. Baagudde mu batemu b'amasasi bwe yabadde n'omukadde w'ekkanisa. Omukadde w'ekkanisa gwe baziise mu full ceremony ey'amagye aga SFC nga bamutaddeko ne bendewera y'eggwanga. Omukadde w'ekkanisa kye nabagamba mu video zonna zenkoze nti omusajja ono senior mujje eri abayeekera erya M23. Nembagamba all along nti abakuma bapasita bonna basinga ba SFC. Nembagamba nti n'abantu abasinga okusabira mu kyaki eno bonna bagwira si bannayuganda nga mumpakanya. Bw'ogamba omusajja gwe baziise mu full ceremony eza military n'omuyita omukadde w'ekkanisa. That is wrong. Omuntu mukadde w'ekkanisa tasabira mu mwaka gumu ebiri. Omukadde w'ekkanisa ye muntu yatandika ekkanisa. Bujinga ekkanisa yatandika 2019 ng'ono we yayingira bamusindikira commission? No. Abamu ku bakadde b'ekkanisa be tumanyi gye bali n'abamu badduka. Kati omuntu gwe tulina nga mukadde w'ekkanisa ye mukyala wo Teddy Bujingo gwe tumanyi nga omukadde w'ekkanisa so ono Richard. Ono abadde operative era yensonga lwaki teri mukadde w'ekkanisa gwe bagenda kuziika na muzisire mu full ceremony z'amagye. Mulekerawo okusirwaza abantu. Nze nna kye njagala wano mweno video.
saasira ab'ennyumba omukadde w'ekkanisa mwazaalibwa wadde twafuuka baluganda kuba mu kristo tubeera baluganda era tukola ku nteekateeka ez'okuziika kugenda kubeera okwakuba kutaano naye nga mbeebaza bannayuganda essala zammwe nkyali mulamu era egguliro lino ndikoze nga ndi mulamu treatment ngifunye sina wala wenzijanjabiddwa okujja ku ddwaliro ya gavumenti emulago era kyekyazijjidde nti vuga ng'odda mulago oluvannyuma lw'amasasi agabadde gawandagadde emmotoka katonda abampeera omukisa abakuume katonda akuume uganda fera kwebaza abantu mwenna abazze enamayumba okundaba omukulu bala gwendi naye wano onalebo mawanda ow'oluganda ono lasaaliza n'abalala bangi nyo bakuba nti bano be bayimiridde mu kamera n'ennyumba ejjudde wabweru wajjudde nfunye ku mukisa ogutali gwa bulijjo okulaba nga bateekawo tenti n'obutebe ng'awandi badde olumbe nti nafudde ne babireeta mbirabako nga babiteekawo nkyali mulamu mbasabira obulamu n'omukisa tewaliwo okwevuma 2024 n'ekisinga omukulu siyina muntu yenna gwensonga mu lumwe nti ayinza okuba nga yali emabega w'okukunga kwange amasasi naye omulabe setaani yeyakikoze katonda n'amuswaza nkyali mulamu kubanga mu maaso ga mukama byantuma okukola tebinnaggwayo singa bibadde talinayo muntu yenna gwakola ki gwasonga mu lukwe gwasonga mu lunwe nti yabadde agenda kukola ki yabadde ali mu lukwe olw'okumutta wulira wano ate nze naawe kale nze kaneyogerereze neekakasa waliwo bangi ababadde baagala nfiire mu mwaka guno bali surprised nkyali mulamu kubira mukama engalo ez'amaanyi bangi abasabye n'ekusaala bangi abasiibye bangi ababitaddemu n'essente zaabwe nfe tugenda mpola oli akugambye talinayo muntu yenna gwasongamu nti tugenda mpola awo tuvuddewo njala tugenda mpola kati tetunagenda ku forensics kubanga eyo gye mwagala muntwale tugendayo mpola naye nga mbajjukiza dda bagambye omwami ono emmotoka yasoose naggulu ekyasoosezza emmotoka enaggulu kwe kuba nti badde balina okufumba obujulizi bwe badde balina okufumba babukolemu kye baagala ng'obujulizi buno bwakoleddwa omwami ono amannya ge kanga basomere wano omwami ono ngenda mubalaga mu vidiyo mulyoke mutegeere omwami ono mulimu gwakola nga yakulira ebizibiti bamuyita in charge of exhibit at Naguru Police Headquarters amannya ge yabadde mu bintu byonna ebyokukyusa bamuyita Silas Tugume Kata ASP Silas Tugume Kata yaluwa kati kamubalage wano mulindeeko mbalage Silas Tugume Kata yabadde mukola obubadyo bonna mala okulaba wano nondowooza keekano mugenda kulaba Silas Tugume Kata mugenda kulaba ekisajja ekiri mu ssaati enjeru ne topi oyo ye Silas Tugume Kata oyo ono yakoze buli kavuyo konna ak'okukyusa n'okuzimba obujulizi oyo oba naye munyarwanda munne oyo Silas Tugume Kata oyo
The shooter kept shooting. He realized they have not shot the right target. What he did, I think he put his phone. Ye Cyrus Tugume Kata, ASP, ye head of exhibit at police headquarters in Naguru. Yo. Naye jjukira gaayo oyo yabadde mu kifo kikyamu olw'ensonga nti eyo crime scene erina kubeerako basajja ba forensics ono akuuma bizibiti na kukyusa bujulizi Naguru. Mwenda mwali temumanyi mmotoka gyeri neziya ne baga nti mmotoka eri Naguru baconstructinga bujulizi obwabwe kuba bwe baagala obujulizi bubeerewo nga bo buli omu yabadde adawutinga. Poliisi bagambye etya nti mmotoka yabadde Naguru nga bali muggikolako mikolo gyayo. Tugenda mpola wenjala tugende mpola. Kati video gye nakola ku Lwokusatu bino bigambo si byange bya Jeno Kayindo Tafire ng'abyogera mwabiwulidde dda. Ripoti kwata kutimu bakikola biri polisi bateekwa kwekeranya kubuza kinoomu eyabaddewo walabyewo ki wabaddewo ki munda nani abali n'emunda eno kiki kitwala wiiki namba n'obusobo oyagala ripoti erimu amagezi ate abantu nesaagala kuwulira bannayuganda olugambo njagala fact oluusi baleeta ripota nenjigoba bagamba kino temukyogende kino temukyete kino muddeyo oba mugenda kufulula ripota ofulula ripota erimu amagezi ate n'oludde gye twalabyeko poliisi kyeyafulumizza ripota ya poliisi si ya minisita poliisi bagamba oluwe twali kutereereza kino twawulira kino naye ripota etuuka ewa minisita yeyo ripota gye bayita fayino buli kintu kyonna nga bamaze kukola ki okukyetegereza naye afande already sofa ebivuddeyo gwe bikuwa kifaananyi ki owange saagala kutegereza abantu abamu batandise okwebuuza nti omuntu nakuwa amasasi ate nafuna amaanyi agagenda navuga emmotoka kutuuka emulago ng'ate waliwo n'eddwaliro eriri okumpi awo kinewunya omutemu yamanya nti pastori yali agenda kuyimirira ku koona eyo bangambe nti ono omulenzi bamukubye ng'ava mu maaso okimanyi otya nti emmotoka eyo eri mu motion tekutonere ebyo byekyabuuza oba ono yakuba nga ava mu maaso yamanya nti eno emmotoka eno kayimirire mu maaso ojja kufuna akaseera kakuba amaaso yamanya nti emmotoka olutuuka wegenda kukola kuyimirira njagala bunaka poliisi ebuulirize bategeere bulungi tumanye kyagala ebintu ripoti erimu okuteebereza naye afande Jeno Muhoozi obubaka bwe yafulumizza yagambye nti oba kiteebereza okubanga n'aba ADF balinamu akakwate ate neyasinga presidential advisor ye presidential advisor ine emirimu gye gino mirimu gyange gino mirimu gyange byayogera byakuoza ebyo bibye ebyo bibye ora tulinda professional results can stand the test of court gamba nti ngeze mu kooti ndowooza ADF genda mu kooti n'ogamba nti naye bantu baba ADF oba yandiba otafiire oba yandiba gundi obanga ogenze mu kooti ogamba nti otafiire yali wano yakola kino twamukwata biki kamera zimulabye gwina obujulizi bwotwala mu kooti naye tuyinza genda mu kooti n'otandika okuteebereza nanti oli Jeno muno eyafulumiza ekiwandiiko wanje tuya genero mugeno mwoza kola mu poliisi Jeno takola mu poliisi takola mu poliisi ebyobiinaga ate nga yateebereza ngampa abateebereza ye yogera kyalowooza kyalowooza si ekiri ku ground ekiri ku ground kirala ekyo kiva mu professional work tekibuzebuze olwo abanoonyereza ate naye nga bwoli Jeno muno yafulumiza Jeno owange Bishop Wajinga afuga atirasi ya Rwanda
omusawo w'omutwe akerera ebigere akola ku bigere Gino Kayine Lukaba yadasa pasita nga muwagizi wa MK project oba muwagizi we wasi muwagizi we sekula obugingo nga Munnayuganda ebyokuwagira yenale mu byokwagira Museveni oba Kayine Lukaba obutakire bete bitukwatako oba muwagizi wa Kayine Lukaba muwagizi wa Museveni oba muwagizi wa Bobi Wine tebitukwatako ffe tugoberera omusango ng'Omunnayuganda buli gweffe kulinda Bannayuganda bonna n'abawagira Lubaale n'abawagira Muhammad Dini bona tukola ki okukuuma abatwadde bemunya olwedde Gino Kayine Lukaba yavuddeyo dda saasa n'alaga omanyi kye bayita kuba offside yabadde offside yandirize nekufuna ki obukakaku yapapye bubuuze byewagambye wabijjewa esomye bweri genda mugendo munnaye bubuuzi otalya bantu kakati Gino pasita Sempa yagambye abakulembeze b'eddiini mubawe abakuumi tubajewa atuwa emisala gina batazowa abakuumi kisi mukulembeze w'eddiini wetunamwona kagundi tulabajawa olamuwa n'abaana abatalina bifo by'amaanyi baani abakuumi nga gwe nguleko alina abakuumi atalina amaanyi abayimbi batingana Gino emmotoka yo nga terabikako eyabademu pasita yakubiddwa amasasi ndubuuza poliisi mmotoka ezirudawo anti gwakulembera ebitongole bino owange ye tukulembera ebitongole naye olesenya omukyala n'afumba omubuuza amagumba yagatanewa wakolerawa eri nawe mukuntawa nkole mimo gyange nankole bibyo akugambye Didigi ali offside mu nsonga zino kyokka Didigi yamekinze sure nti buli kimba kikola obutakwata bujingo kumuteeka mu komera bujingo ya eyewitness ye victim the same time ye suspect alina kubeera mabega wa mitayimbwa awo tuvuddewo tugenda mpola mpola kati ekisookera ddala kansoke nzanye bu video buno tuleke tugende ku forensics katugenda kuyingira forensics limba waji alimba sije kumbuka ya bakubwa eyo ki eyo gye bayita basitola nakana akalakaka kati bwe nabagambye nti emmotoka bagitutte naggulu baade bagenze constructinga bujulizi bojja bujingo ku musango kati mumpulirize nnyo wano wetulaga buli omu njagala oteeke wano omutwe gwo bulungi nnyo ekisookera ddala omwami ono mu statement ye oba nsooke kuzanya statement ye gyayogedde mu lumbe naye nga mpanvu no kansooke nzanye ka video kano kubanga bano bayogedde ebigambo bingi nnyo mala okulaba buno video bwa bano bayogedde ebigambo bingi nnyo bayogedde ebigambo bingi nnyo naye bye tugenda bifaako ba buli muntu waakwogera ebigambo bye naye bano bayogedde ebigambo bingi nnyo bayogedde ebigambo bingi nnyo kansooke mbazanyire kano mwakalabye edda abasawo bamugambye tebagenda kukitunga kubanga bwe bakitunga essasi libeera libyokya muli munda esigala litambula nti essasi we lyayuzizza bagenda okujjanjabawo nga wali open paka ekiwundu lwekinaakala nti essasi we lyayuzizza bagenda okujjanjabawo nga wali open paka ekiwundu lwekinaakala mpolampola kati alina dressing mu mugongo nine dressing zenyini esaati agikyusa mu luvannyuma lwa ssaawa ng'ejjudde omusaayi esaati agikyusa mu luvannyuma lwa ssaawa ng'ejjudde omusaayi esaati agikyusa mu luvannyuma lwa ssaawa ng'ejjudde omusaayi
Oyo Senkubuge director wa Kigenyaagenya yayogera bw'atyo essaati agikyusa oluvannyuma lw'essaawa ng'ejjudde omusaayi ng'era omusawo bamugambye alina okukyusa essaati. Awo si baakuba essasi awo wennyini watugamba essasi we lyayingira awo we bagabira haaga awo wennyini awo si bagambye nti baakuba essasi awo wennyini abagabira haaga awo. Tugenda mpola kati era doza kamba wenda kino ndowooza mulabe era kyekimu nze nawe ngendo tutuukira mugenda okufa mwenna muveewo omugenda ofiira mwenna muveewo we wano wammanga wano we wano mukulu ono mumulaba bulungi nnyo mu kavidiyo kano kansoke nkabazanyire teri muntu gwebakubye essasi nga bale babyogedde n'ayambala bw'ati. N'ayambala ekkooti tunulira omusajja agenda kwambala ekkooti ku sipiidi mulinde ka vidiyo nga mugobere motoka eri ya kiragala kati. Lindako katono nnyo wano bwe bakubye amasasi alina ekiwundu. Kankabaddizeho katono nnyo ne bwenzijjako bujja volume. Kankabaddizeho wano katono nnyo bwe bakubye amasasi era gwe balongoosezza. Engeri gyambaddemu ekkooti yokka. Wuuyo kweyo sipiidi kwayambalira kkooti omulongoosa oyo. Bwe bityo bwe bifaananye ensonga za Pastor Bugingo ababadde banoonya obujulizi bukyakuŋŋaanyizibwa mpola okutuuka lwe banatuuka ku kinyusi. Ensonga ekuŋŋaanyisa obujulizi buno nno kwagala abafamire bafune obwenkanya ku nfa y'omuntu waabwe, kubanga bwe binaagenda bwe bityo ne bamuleka okuyinaayina kitegeeza bannayuganda bangi bagenda kulugulamu obulamu wabulewo ayamba. Bannayuganda balina kwerwanako bokka kubanga be bandirowoozeza nti abasobola okubataasa ku nsonga zino ez'abatemu be bakulira ebitongole by'ebyokwerinda mu ggwanga Uganda. Naye ate kyannaku nti omuntu atemulwa ate abakulira ebyokwerinda ne batandika kussa kimu n'oyo eyatemudde omuntu oyo. Twalabyeko katambi Pastor Bugingo bwe babadde nga aba security bazze okwongera okubannyonnyola ku mbeera eyaliwo. Omupoliisi yaddabuuza Pastor Bugingo ng'owulira statement za pastor tezikwatagana, kyokka ate ng'omupoliisi yagezaako okuyamba pastor okumalayo statement ze ng'amubuuza nti wasobola otya okufuna ekirowoozo ekijjawo emmotoka eyo odduse omulambo e Mulago. Ng'amugamba awo Mukama yandabikira n'aŋŋamba sooka ogoba abantu bano, bw'omala okubagoba Mukama n'aŋŋamba komaawo bagenze. Ekyaddako mu bwongo bwange omusirikale nga yamumalirayo kwe kuvuga emmotoka n'ogenda e Mulago ko pastor nti kyekyo kyennyini. N'olw'ensonga eyo nno abandibadde bakulira ebyokwerinda abandibadde babeerawo okukuuma bannayuganda n'ebintu byabwe, okukuuma obulamu bwa bannayuganda nga balamu, kyokka ate be beegatta n'abatemu ne basaanyawo obulamu bwa bannayuganda. Akatambi nno ke kakakuŋŋaanyiriza obujulizi bw'abantu bano. Bannayuganda ababadde bakkiriza ebintu bino nti omusajja yalumbibwa ne bamuyisa bubi. Mutandike okunoonyereza ku nsonga eno mutegere nti ekyattisiza omuntu oli yabadde mishoni nga yakutta oli so teyabadde yakutta Pastor Bugingo nga ye bw'abigamba
era ng'abantu bwe bavuddeyo okumusaasira nga bagamba nti Mukama Katonda akyamubiseeko akasubi, akyamwagala nga mulamu. Kino nno kitegeeza nti essaawa ya pasita tenatuuka butuusi, naye bwe naaba essaawa ye etuuse nga basajja batuuse okumweyambula kubanga bakimanyi bulungi nti bye bamukozesezza bingi, enkomerero yaabwe baba naye balina kumwetikkula. Essaawa bwe neetuuka ey'okumwetikkula tasobola kusimattuka. Mukama gwagamba nti yamubeereddewo, yamuwadde second chance. Bwe banaaba abasajja basazeewo okumunona eyo second chance, sikakasa nti eyinza okumuweebwa. Si bagambye nti bakuba essasi.